Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka. Ngenda nno kwogera nga njabiikiriza. Mpozi ekirala bajjajjaffe abakulu b'obusolya, abataka ba Buganda mwenna, buli omu kiti kye, ate era abakyala n'abaami abazaana ba Kabaka n'abatabaazi ba Buganda, bamaama bannamasole ab'ebitiibwa batuzaala sibeerabiranga abazaana, mwenna ab'olulyo Lulangira ne bazzukulu b'Obwakabaka bwa Buganda. Leero nzize okwongera okubagamba nti waliwo ekikwekweto n'olukwe olutambulira mu bantu abaateekebwa mu Baganda naye nga baateekebwawo okwonoona Abaganda, beeyita amannya g'Abaganda, bayingidde mu buli kintu ky'Abaganda era batulya nga lusenke bwe lutaba lumbugu, bwe lulya ekisambu. Nsaba okutegeeza Obuganda nti Gabunga yattibwa. Okufa kwa Gabunga kwe njagala okubannyonnyolamu, mumpeeyo akadde katono nkubannyonnyole. Okufa oba okuseerera kw'Omutaka Gabunga kuvudde ku Charles Peter Mayiga era kuno kuva ku ttaka ery'Entebe z'Amugula. Okufa kw'Omutaka Gabunga kusimbidde ddala ekkuuli ku ttaka ly'Entebe z'Amugula Entebe eryetaagibwa omukulu w'eggwanga oba muganda w'omukulu w'eggwanga ly'ayagala okweddiza eddala nga baaligabana ne Sam Kuteesa. Sam Kuteesa amagombe ge gaasamye obudde bwonna gagenda kwasamira ddala, bwe kitaba kye gajja kumumira. Naye nsaba okutegeeza Obuganda nti ettaka eririko Entebe z'Amugula Mayiga yasalawo dda liweebweyo n'amayinja ag'omuwendo ago gatwalibwe. Mayiga yatunda ettaka lino ng'ayita mu Buganda Land Board n'aliguza Saliimu Ssale, n'aliguza ne Kuteesa era be bannannyini b'ekisaawe ky'ennyonyi ky'Entebe. Nsaba okutegeeza Abaganda nti ebintu bino mujja okulowooza nti tubalimba naye ebintu bino bye bituufu era mubeere beegendereza. Bwe mutajjaawo Mayiga nabagamba dde akasajja mukaggyeewo, lwakuba baŋŋamba nti soogera nti akasajja mukatujjule. Akasajja kano keetaaga omutujju, akatujjula akaggyewo, keetaaga mutujju y'aba akatuwonya. Kamayiga taludde Mayiga olunaku lwaleero akoze ekyafaayo oba afuuse ekijjankulene ng'enswa egoba ennyonyi, ate enswa n'etamanya nti enswa wadde egoba ennyonyi, ennyonyi ejja kukyuka ate egibojje egirye. Mayiga Obuganda bujja kwefuulira, Obuganda bujja kulya, Obuganda bujja kumira. Ate ne gye banaakuziika Mayiga naye Abaganda bagenda kukubonererezaayo ne bw'olyeteekako ebikomero ebikoma 2. Omuganda akukyaye Mayiga. Ne mutandika okutta abataka omu ku omu. Okuttibwa kwa Namugozi era kwava ku ttaka eryo eryamugula, kyava ku Ntebe z'Amugula. Naye obugwagwa n'obutooletoole obuli ku bantu bano tebasobola na kumanya nti entebe zino tuteekwa ozzikuuma zibeerewo, kyafaayo kya bugagga, kijjukizo kya ggwanga, wabula baagala kulitwala n'amayinja bagaasi. Abagwagwa ng'Abannalwanda bafuga Buganda nze sibalabangako. Abannalwanda muli babi nnyo okuddira nti mulowooza mujja kusaanyaawo ensi Buganda. Buli kimu mukyeddize mukitwale, mutte abataka. Omutaka omu okufa oba okuseerera tekitegeeza nti ekika kiweddewo. Wakula ennume tewakula emu. Ate abasajja mivule.
gwo bw'atula ne guggumiza. Ekiseera kijja kutuuka Obuganda kati bubwatudde, n'ekiseera kijja kutuuka Obuganda buggumize. Nsaba okutegeeza Abaganda nti Mayiga ekikolwa ky'akoze n'avaayo luli yasooka yayanjulirwa mutaka ow'endiga ne tubagamba ekyo tekikolwa mu Buganda era oyo si mutaka. Era kyensonga lwaki twalwanyisa abasajja bano obutatuuka Kabaka oyo omutaka ow'endiga eyaliko. Kaakati basse omutaka Gabunga, basse mutte. Bwe basse omutaka Gabunga, Mayiga avuddeyo n'ekiraamu ye kye yajingirira ne bapanga nga bwe baapanga ne bajjayo ne kamera ne TV bimukwate nti basumuludde ekiraamu ky'omutaka Gabunga. Ekyo kye abulimba. Obwo bubbi n'obutujju n'obukumpanya. Obwo obubbi bwa Mayiga. Bapangirira bateekewo omuntu anaasobola okutwala ettaka ly'Entebbe ezamugula. Naye ate ekyenjagala okutegeeza Mayiga nti ettaka lya Entebbe ezamugula terikwata ku oyo omusajja gwe mwasse. Omukulu takulira mpya bbiri. Eryo ettaka likwata ku bazzukulu baamugula bennyini. Terikwata ku Gabunga mwasse wa bwereere olw'ettaka eryo. Ayi Ssaabasajja, abataka baggwaawo Mayiga atta omu ku omu. Ettaka ly'Entebbe lye lyassisse omusajja mukulu ono. Nsaba okutegeeza Obuganda nti mu kuzaalibwa kw'omukyala, mu kuzaalibwa kw'omuntu yenna, omukyala yasimba omuntu, yasiga omwana mu ttaka lya Buganda. Era omukyala azaala omwana oyo yasinziirako omwana omulenzi, omulangira, omusajja yenna okuyimirira mu Buganda ng'omwana omuzaale waamu. Nsaba okutegeeza Obuganda omukyala akola ekyo aba n'ekika ku bika bya Buganda. Mayiga aleese, tubuulidde nti aleese omusika nga mu kyotala. Omusika omu kyotala si mubi okubeera omwana wa Gabunga, asobola n'okusikira omusaayi gwa Gabunga, naye tasobola kusikira kika kya Buganda. Tasobola kukwasibwa mpingu ya Buganda. Bino ebintu birimu obulogo, birimu ebikolwa ebigenderere ebisaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Mayiga okuva lwe yamanya nti Kabaka alondebwa bataka, ajjawo atta omutaka omu ku omu amanye ensonga. Ajjawo buli muntu yenna akwatibwako okunyweza Obwakabaka bwa Buganda. Nsaba Abaganda naddala abavubuka, mweveemu, mulabye abasajja bano e Gaza beerwanyeeko, balwanyisa agabundu, balwanyisiza ebyokulwanyisa ebisingayo okuba eby'omuwendo. Babateeddeko buli kintu, babatta babamalawo, naye bayimiridde baga tulwanirira nsi yaffe. Naye waveeyo Omuganda omu afiirire Buganda, afiiririre Obuganda, ajjewo Mayiga mutujjule. Mayiga nga tavuddeewo, okuggyako nga Mayiga avudde mu nsi, tewali Buganda. Bamukozesezza nnyo okumalawo Obuganda. Bamukozesezza nnyo okumala mu Kabaka wa Buganda ekitiibwa. Atutegeezezza ng'omutaka Ssaabasajja Kabaka bw'agenda okumusisinkana. Naye Abaganda nze njagala okubajjukiza, mu mwezi gw'omusanvu yali Mayiga yakola ebbaluwa n'agiwandiikira Abaganda n'abategeeza nti Kabaka mulalu era ajjanjabibwa mu kiralu, era Kabaka teyeesobola, tategeera, ali mu ddwaliro ly'abalalu. Ekyo temukyerabira. Kakati ate Mayiga y'omu nga talina tunnyonnyola, ate yatugamba nti ye asobola teri Katikkiro ayaniriza mutaka, teri Katikkiro lyasomye ekiraamo kya mutaka, teri Katikkiro lyetabye mu kusikiza mutaka. Buganda kyeva ebeera ekyokulabirako mu nsi yonna, obukulembeze bwa Buganda bwe bajjamu n'ekintu dimokulaasi bwekyo mwongerako kati. Naye nsaba okutegeeza Abaganda, nammwe Bannayuganda batali Baganda, tiwe muleka Abanyarwanda ne bakola bino, ne bakola kiri nga mutunula. Abalanga omugamba nti ebyo biri Buganda, Abasoga mugamba nti ebyo bya Baganda, Abanyoro mugamba nti ebyo bya Baganda, Abanankole mugamba nti ebyo bya Baganda. Naye nsaba okubategeeza nti abaana bammwe babonaabona kye kimu n'abaana b'Abaganda.
abaana bammwe batawaanyizibwa kyekimu n'abaana b'Abaganda. Ate nsaba okutegeeza Abaganda naddala Abalangira n'Abambejja, mukoze ebintu bingi ebiragajjalira obusika bwammwe mmwe ng'Abalangira, ebiragajjalira obuvunaanyizibwa bwammwe mmwe ng'Abalangira. Naye abaana bammwe mubooledde ennaku kubanga bali beevuma, bali bakyawa, bali bakyayira mu magombe gammwe obutagezaako kutunuulira byakulabirako byabalekerwa bajjajjaffe ne bakitaffe abakava mu nsi. Nze kitange omusajja omulangira teyandagaako nti omulangira alagajjalira obuvunaanyizibwa bwe. Mukole ekyo kye musobola nga temwetabye mu bikolwa byakko oba bimenya mateeka g'abawambi. Nsaba okutegeeza Obuganda wavuddewo omuntu omu abantu gwe bagamba nti mulangira wa Mayiga, kubanga waliwo abampadde ekifaananyi ng'ali ne Museveni amukutte mu ngalo. Waliwo abaŋŋamba nti y'omu yasitula Abalangira n'Abambejja n'abatwala ewa Museveni okufuna obuyambi. Ono nno baamugonnomolako dda n'ebitiibwa. Beba Abalangira Mayiga byasooseka mu Bwakabaka bwa Buganda. Avuddeyo n'ategeeza Obuganda nti Kabaka Kintu teyali Muganda, Kabaka Kintu teyali mulangira, era Kabaka Kintu n'ebirala mbadde saagala kuwuliriza gundi ezo mpitambi. Nsaba okutegeeza Abalangira n'Abambejja nti oyo mumuboole kuba yeebodde yekka. Bw'abanga aga nti mulangira wa Buganda era wa mutuba mu Buganda, tayinza kuvaayo n'ayogera bigambo by'ayogedde, okuggyako okubategeeza nti bano abantu Mayiga abasasula, gavumenti ebasasula okutaagulataagula oluyo olulangira. Bwe batyo bwe baakwatanga obubondo ne bavuma bannaalinnya, waliwo emikutu egiriko Abalangira ddala naye nga kuliko Abalangira ba Mayiga. Mwegendereze abantu nga bano. Ssekabaka Kintu yali Muganda wa Nsubuga, Waswa Nsubuga, baazaalibwa nga balongo. Bano baali baana ba jjajjaffe Kirulu Muwamba, baali balongo. Kabaka Buganda n'abeera, Waswa n'abeera kabaka, era bwe bulongo bwasooka okutuula ku Namulondo. Muganda we n'agenda okutabaala Bemba. Tewabanga wabalimba nti Kabaka Kintu si Muganda. Baateekawo ebyokulabirako bingi nnyo. Kabaka yava Bunyoro, simanyi akola atya, Kato Kintu. Nedda. Bano abasajja baali basajja Baganda, baana bazaale b'Entebe. Muleke kubuzaabuza Buganda. Omulangira Kanaakulya Beeni, sikumanyi, sikulabangako, nkuwulira ku mikutu, nange wannumbako Tajuuba ne guruupu yammwe ne munnumba. Naye nze munnange nsaba okutegeeza, nze tebampanula waggulu. Mmange yava mu nsi nga nnina emyaka 2 n'emyezi 6. Nakuzibwa Abalangira mu maka gaabwe n'Abambejja. Kwe kumanya kwe nnina, kwe kutegeera kwe ntegeera. Nze nafugibwako eddusu ly'abajjajjange n'eddusu ly'abakadde bange. Kwe kumanya kwe ntambula nakwo. Naye nsaba okutegeeza olekerawo okubuzaabuza Abaganda. Babasasula State House ekusasula, ne mukola emikutu ne mubuzaabuza Abaganda, ne mudda ku bannaalinnya ne mubakolokota ne mubavuma, ne mutandika okuteekawo emikolo egitali mu lulyo lulangira. Mulangira Kanaakulya Beeni, nkyakuyita mulangira kuba sikumanyi, nkuyitanga bwe nkuwulira. Lekerawo okubuzaabuza Abaganda nti Kabaka Kintu teyali mulangira. Oba teyali mulangira, gwe kakati osinziirawo okweyita omulangira wa Buganda. Teyali Muganda. Kubanga Mayiga abasasula, kati wuno atandise kusoma biraamo by'abataka.
kati Mayiga yasoma ebiraamo by'abataka ba Buganda. Bannanga Abaganda nsaba okubategeeza bano bangi era naluli katamye nakakola ne mbaga nti waliwo omwana wa mwannyinaze yantegeeza nti maama we wa mutima kale Mayiga amulabanga kkojjaawe era asaba nze nsooke ndekeraawo okuvuma ennyo Mayiga kubanga kimuluma. Mayiga tujja kumuvuma era nsaba wabeewo amutugirawo lwakuba baŋŋanda n'okyatula luli nakyogeranga lwatu. Tewali agenda kubeera ne mirembe Buganda. Abo bwe batyo be baatuusa ku wano. Bw'otunuulira enfa ya Ssekabaka Mwanga n'otunuulira akasajja engeri gye kabadde kaagala okutemulamu Ssaabasajja Kabaka senga Abaganda baasirika, senga twasirika, senga Kabaka Mutebi otaliiwo, kkiriza gaana. Naye ate mbasaba mmwe bakanakulya Beeni, simanyi bano baani, simanyi bano baani, abalumbi abambejja, abawambye embiri, abakoze batya, nsaba okutegeeza Abaganda nti bano abantu mujja kulaba ebibatuukako. Mayiga yakwata embizzi ng'ayagala asigale ku Bwakatikkiro. N'akwata embizzi n'agisalira ku butuulo bwa Ssekabaka Mwanga. Mayiga yakwata embizzi n'agisalira ku butuulo bwa Kabaka ng'akuumibwa amagye ga Museveni. N'asala embizzi ku butuulo bwa Ssekabaka Mwanga. Naye nsaba okubategeeza nti Mayiga gy'anaakoma ebigambo bino muliba mubiterese muli bijjukira, abasobola okujjukira mulijjukira, ne be baaliisa ku kumanya mulijjukira nti Mayiga n'ekimuvaamu kigenda kubonaabona, kigenda kuwotoka. Ne bw'anaagaggawala akoma ku muvule waggulu n'alinnya ne ku bire n'alamulira ku bire, Mayiga ne baana be n'abazzukulu be bagenda kuwotoka buwotosi ng'abo bonna abaana n'abazzukulu b'Abakatikkiro ababaddewo nga batulugunyizza Obuganda ne bataba bawulize eri Bwakabaka bwa Buganda bwe babeera. Mayiga olifumwa. Mayiga olibulwako woonywa amazzi. Mayiga ebikolwa by'okoze Buganda bijja kubonyaabonya, bijja kubonyaabonya omwana n'omuzzukulu n'omujjwa agenda kubonaabona ku bikolwa by'okoze. Bwasalira embizzi ku butuulo bwa Ssekabaka Mwanga kubanga gye byonku byabookyeesa olubiri nga temuya bwe munaayitawo kumanyira ddala waawe mukolera bintu byammwe ebyo. Naye Ssekabaka Mwanga tekyamugaanye kutuma mulongo wa jjajjaawe Lukuba kugoba mu lubiri mu masiro ga Mwanga kubanga ago masiro ga Mwanga lubiri lwa Mwanga Kabaka alulimu mugenzi na nnyinirwo. Ekyo tekyagaanye bajjajjaffe wadde mwagenda ne musiguukulula Nakibinge ne mujjawo bino ne mujjawo biri, tekigaanye mulongo Lukuba kugoba. Ate lindako ekiddako. Mayiga va ku kujooga Abaganda. Bannange oyo musajja kyakoze nti simanyi okuwenja, simanyi bakola ki, batadde emitimbagano gyonna gyonna bagenda baasamanga amaleere. Mbuno banoonya gabo ng'omutaka omupyajja. Mayiga ojoze nnyo, notta omusajja n'owamba n'obusika bwe nga bwe watta omutaka Lwomwa Bbosa, Dawudi Bbosa. Kati noono omusse. Wabula nsaba obbabbirako nti ekibaluwa kye bakuntumye kiri mu kkubo kinaatera okutuuka e Uganda. Bamayiga abo ojja kubalaba gye bakoma. Ekisembayo Mayiga investigation zizo zikyatambula. Wabula mmwe abantu baffe naddala mmwe Abaganda abalina ku ssente, mwekolemu omulimu tutambuze emirimu kubanga bino ebintu ababikolako tubikolako lwa mwoyo gwa ggwanga, tukwata mu nsawo zaffe. Naye nammwe abaagaliza Buganda mwekolemu omulimu, waakiri muvujjirire abaana bano ababalinaanye. Bw'omulaba nga talina omwana oyo ng'omulaba alina omwoyo gw'eggwanga, mugulireyo akawunga. Kyembagamba mwekolemu omulimu, muddaabulule bannammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga naffe bino bye muwulira investigation z'amagye ga biki byonna byonna tubisasulira. Tusasula n'okutambuza abakola emirimu egino. N'abamu tubavujjirira okubeerawo nti bono baleka okukola emirimu
ejaabwe gye bajjamu ensimbi ate ne bakola egy'eggwanga. Naye ekyo tekijja kutugaana kwekwata na kwekunga, kubanga mu UN ensi emu yalimu olutalo ye Uganda yalimu olutalo lwe babalire okuba lwaliwa myaka nga 12 okusinziira ku bo engeri gye babalamu. Naye yali nsi Uganda etaasabiriza mmere gye bataakubamu tent cities kubanga abantu baayagalanga bannaabwe era nga babakwata ne babasuza ne babaliisa ne babalabirira ne babakweka. N'olwekyo nze nkungammwe Abaganda ne Bannayuganda muyambe abatalina, y'empisa yaffe ffe Abaganda. Omuntu bw'aba talina nga gw'olina muwe ku kyolyako naye alyeko. Temwerabira lugero lw'abajjajjaffe mu nju temuli kkubo, ate temwerabira lugero lw'abajjajjaffe omulirwano gwokya bbiri. Kakati omulirwano gwokye zonna. Omusoga bw'aba abonaabona Omuganda muyambe ky'osobola. Omunyolo bw'aba abonaabona Omuganda muyambe ky'osobola. Omutoolo bw'aba yabonaabona naawe muyambe, omunyankole, omukyoli. Ffenna twazindibwa omulundi gumu buli omu ayambe munne. Kubanga ssenga mu myaka gy'ekinaana tetwali bumu. UN teyaleetako ku mmere Uganda kuliisa abantu ba Uganda. Abantu ba Uganda baaliisanga bannaabwe era ne babasuza. Mulina okuddayo ku mutindo ogwo ogw'okwekattiranga awamu. Mwebale nnyo okumpuliriza Omumbejja Ndagire Tajuuba, nnyanguyiriza kubanga emirimu. Era nsaba mmwe mwenna abantu baffe, abantu ba Ssaabasajja Kabaka, mukole n'amaanyi. Temunyooma mirimu, mukole lwe tujja okusobola okununula ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abakuume.